efa olw'ensonga bw'otunuulira abantu abo balayika bo balina personal issues zaabwe oba nga bo bennyini bawalana mwana tinga bamulinako oba simanyi nze kuba nze mukulu wenza kwasaganya peegi ze ng'oba nina we nakola ensobi oba nembavuma naye sijjukira kubanga nina kye nabakolako kuba engeri yonna gye baleetamu ebintu bakireeteramu image eraga nti omwana mubi, omwana yayonooneka, omwana mwononefu, omwana ayinza n'okuba bamuyigiriza enjaga. Nze mukulu we sirina kyenkozesa. Ate muto wange bw'otunuulira relationship gy'alina n'ekibanda sometimes era nkigamba abantu esinga nze gye nnina naye nza amusitudde amukuziza akoze buli kimu oshegera nti kibanda nze olumu mba mulese n'omuleka ne mugamba akole ekyo kibanda namudirectinga namugamba aba alina omwana alina okubanga akoze eki yebasi agende yebaki agenda akole kino oshegera ng'ate nze olumu mbadde muwaddemu ka freedom ye n'atwala responsibility ng'omuzadde n'agamba kino tekisoboka kirina beerawo ekiti nze simanyi kyekola kyeyisaawo kubanga nze kyasinze okuneewuunyisa kugenda kulonda abantu ku kkubo n'egamba abo bazadde baffe oshegera inze era kino kankyogere eri nga buli muntu andabe nze abo baleese sibamanyi siina n'omu gwe mmanyiiko wabula nange neekanze bantu okujjako waliwo muzeeyi gwe nalabyeko babeeranga okwo ku kyalo nga bavuga obugaali nga ogamba ate oyo simunenya ogamba boy muzeeyi yabadde ayagala alabikako ku ki kamera nga ayagala alabikako ku TV naye nga muzeeyi nze namulabanga awo bavuga obugaali bwabwe tatumanyi ensonga ya champion gudo nti anaasoma era kyemmanyi nti kibande gye yagyogeddeko ensonga ya champion gudo nti anaasoma champion gudo ajja soma kuba n'essaawa yakakati akola ki asoma wabula oba nkyogere ntya ffe tebajjangako ne batutuukirira nti omwana mugenda mutwala ku ki twamuwadde ki wabula ebintu naffe tubyekanga ku media ekituufu nze n'abantu sibakola ki simanyi nawe tuyinza bakola ki tetumanyi na ngeri gy'osobola mutuukiriramu wabula ffe tubalaba ku media n'obiraba nga batemye interview ne bagamba kino ne bagamba kiri n'ogamba ate bino byakoze eki nze nange mbyekanga bwekanzi kuba nze andolinga peegi za muto wange oshegera ninga okiraba bulabi naye nga kino kyo nkyogera oba nkyogere ntya kyefa kyo tetumanyi kubanga obanga ku TV etuuka to an extent ne plantingawo omuntu ti muzadde wa gundi akole ng'omuzadde kuba nze nalabye omukazi nga n'enkuba gyakubamu emmeeza nenga ono singa abadde maama yandibadde ate mukambwe nnyo wazi wallahi nga ntyamu ng'omukazi nasose mulabaawo abalala kuliko omu namulabangaawo ku kyalo nga omanyi era abantu ku kyalo omulala yali kyali waffe twakula naye oshegere nga bawanda omuliro famire ya gudo for real teri wadde muto wange yalabiseeko mu kamera wadde kyali wa muganda oba ngambe nti wadde family friend ali awo oshegere yalabiseeko mu kamera ne bano abantu batekinze opportunity ne baplantingawo abantu family ya gundi omukazi tatumanyi ekiriwo kino si kyakubanga bayagala omwana abeeko watuuka wabula balwana tuddeyo gye twakola ki gye twava kuba tosobola kuva eri n'ogamba nti omwana oyo ayina byakola mb'omwana kuba nze nawulira interview ng'oyo omukazi oba yaani waliwo n'oyo omuvubuka gwe bazza oba mu kigo kyani nze omuvubuka simumanyi na linnya kuba nze nasooka mulabaawo oba yaani sikamanyi akavubuka kali awo ne kagamba mb'omwana ayinza okuba akola ki anywa enjaga biki n'ogamba omuntu ategeera tasobola kwawula acting na reality Kingalo okubuuza lwaki baagala kuyamba avuddeyo lwaki baagala kuyamba sita anti Uganda kati ekyo tosobola kijjawo lwaki baagala kuyamba avuddeyo lwa nsonga ensi bwetyo bweri
twali walaba sikiti zaffe ezasooka for real twali mu mbeera mbi oshagera era okompeyalinga gudo wedda era ne bagamba mbu gudo mukulu nze sobola kuva eri nenya muntu avuddeyo n'agamba gudo muki wokepeyalinga sikiti zedda ebyaddala omwana yali alabika buki ngera omutunuliro ogamba ono omwana ayinza okuba muki musajja muki nenga just mbeera nenga by then yalina emyaka kumpi nga 7 oshegera ne 7 awo ng'agenda weza 8 ngera omulaba oli batukubako information egamba ti muto wange mutabani wa muwozi kati nange ekyo bulijjo kyekinnumya omutwe nga ngamba waba kitaffe lwaki yatusuula mu ghetto embeera gye tulimu ngambi oshegera yala nyingi ge mazima embeera gye twalimu mbi nze era nziraawo ne balaba nga tukola ki kuba omusajja gwe balwanisa ye musajja bonna bangi basabe Uganda bangi neteri yatuwa platform ye musajja yajja n'atuwa omukono n'atuwa helping hand nawe otunulamu okubanga essaawa zino bamulwana doddamu awo ne wulina n'ogamba oba Uganda eyagala ki